Sitizikulezipirirwa bijja enyumba nga y'amaanyi. Anedda nti abantu bawana basinga bwekyobalaza kibafuula emboozi. Nyanzi wagambye y'amaanyi. Enyumba nti enyumba kati y'amaanyi Nyanzi. Just abantu baffe tebali exposed. Enyumba ya Nyanzi erina enzigi za aluminium. Abantu baffe tebali exposed. Ebigambo bibayitiridde abannakibiina ki National Resistance Movement baaguddemu akasattiro oluvannyuma lwa chairman wa Kkunga munnakibiina ki National Unity Platform chairman Nyanzi Fred Sentamu okuvaayo n'alaga ennyumba ye yeyamaliriza okuzimba. Kyabakubye wala okuwulira nti agizimbidde emyaka 2 okutuuka weeri. Batandise okufuna ebibuuzo nti bo ssente bazijja wa? Batugamba bali mu struggle naye ate ensimbi nga balina nnyingi. Abali mu struggle bandibadde ne ssente nnyingi bwe zityo. Tulaba ku myaka gya Nyanzi Fred Sentamu si muvubuka. Era ebbanga lyakoledde ssente yagirina. Ebyobufuzi yakabiyingira kuba emabega luli yali munnakibiina kya NRM. Tetujja kugamba nti yali afunayo ensimbi eziri awo. Bangi balowooza nti oba ssente azijja mu byabufuzi byalimu olwaleero naye nga musajja mukozi maze ebbanga ng'akola kuba bo famire yaabwe tukimanyi nti y'abakozi era bw'otunula mu famire yaabwe tewali muntu wali bubi. Waiswa Mufumbiro afuddeyo n'asekerera abo abeewuunyiza okulaba ennyumba ya chairman ng'agimaliriza. Abagamba nti bwe muba mwagala nammwe okufaananako nga chairman Nyanzi mumubuuze bubuuza magezi ki g'akozesa okufunayo ku by'obugagga by'alaga ensi, nammwe mujja kusobola okumufaanana. Haji Setuba musomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino teweerabira. Tutambula naye mu buli nsonga. Haji Setuba musomi w'edduwa ayamba nnyo mu abo abaagala okugendako ebweru. Abanoonya empapula Haji Setuba mumweyune. Mwabagamba nti tukola naye omusaala teguwera, tetusasulwa bulungi. Mweyune Haji Setuba musomi w'edduwa. Bangi aboogeddeko naye bamutenda bagamba nti wamma ddala akyusizza obulamu bwabwe. Lwaki gwe toyanguwa n'omweyuna naawe n'akyusa obulamu bwo? Ogenda mufuna otya? Alina essimu ey'omu ngalo omusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko olidda kwebaza. Ennyumba ya Nyanzi yabadde nga beebuuza kubanga baagirabye era ku mutima nga bebadde etambula bagamba abantu abali mu struggle sitizikulezipirirwa bijja enyumba nga y'amaanyi. Anedda nti abantu bawana basinga bwekyobalaza kibafuula emboozi. Nyanzi wagambye y'amaanyi. Enyumba nti enyumba kati y'amaanyi ya Nyanzi. Just abantu baffe tebali exposed. Enyumba ya Nyanzi erina enzigi za aluminium. Abantu baffe tebali exposed. Musajja watwala ku hard work Nyanzi myaka gyaliko afunya agambye sina nte yajandifayirize nti nyumba yabadde abeerawo ebbanga lyonna. Naye kyatawaanyiza abantu nti engeri Nyanzi gyali musajja mugezigezi yakoze flyover abantu nga balina gye batambulira ne babeerayo. Kakati bano abantu abamanyire okubanga bali ku 3-2 bwe muwulira bakuba enduulu. Naye ng'ekituufu kya byonna ennyumba ya chairman Nyanzi si buli omu amanyi nti ery'ettaka abadde nalyo. Ekyokubiri Nyanzi abadde ne property mu kibuga. Abantu abamu lwakuba tetubamanyi. Ne gwe chairman Nyanzi bali bamuyita chairman Nyanzi. Si Wayiganga, si wa Kamuli, si wa Masaka, si wa Gomba, Wekamotya. Chairman Nyanzi yaliko ku kakiiko akalungamya ettaka mu kibuga. Kati eby'ekibuga byali chairman Nyanzi mama we nalukuma ati nkubuulira mazima. Ploti zawo baagulawo nga nawe tumanyi nti Wekamotya bafaanana bwatyo. Kati mwagala asule wasule muki kati mumutukubire ekifaananyi ky'ennyumba mwalina okusula. Okay? Chairman Nyanzi musajja wabuvu abadde alina bye yeekoledde ng'omuntu. Lwaki temwogera ku ssente ze balina ze yakozesa mu kuwaaba mu kkooti ng'alwanirira obuwanguzi bwe baamunyagako?
kuba n'omulamuzi bwe baatuuka okusala omusango bagamba buli omu agende ne ssente ze kubanga baategeera nti omusajja wattu bakola ki bajaze bamu bamukitundu kyakiyita mu lujja. So omuntu okuvaayo n'agamba nti Chairman Nyanzi kakati Chairman Nyanzi ate yawe ate banjo maani bonna bazirina eno famire nteeketeeke si nteekereteekere manye ebyo byawukana kati bano abateekereteekere bye bataateekererateekera balowooza nti balina okubona ebyobusika bwe bakuba enduulu bano bateeketeeke. Chairman Nyanzi ye custodian owa famire eno yonna kubanga maama waabwe nyaabwe bwava mu nsi omuntu eyasigalawo okubawa direction ku bintu byonna yali Chairman Nyanzi. Kakati gwe n'osuubira nti Bobi omugagga nti Bobi mugagga ate Chairman Nyanzi mwavu mukulu we. Ezo famire zibe ezo famire zikuba busu. So ensonga ey'ennyumba y'abantu abalabanga buli kintu kipya ku maaso gaabwe tebasaana kuwa value ya kintu tebaba tebagimanyi. Nze ndooza Chairman Nyanzi ekisinga okubeera expensive bwe wantu awala ennyumba ye kubanga eri mu kibuga so si nnyumba. Kira nkakasa nti singa aba ayagala kuzimba matiribola ate yandibadde sazimbye bw'atyo n'olwokubanga nti ennyumba baagimenya n'okugimenya obadde okimanyi nti baagimenya mu covid tebagenda ne bagimenya nga bawamba abaana ne bawamba ba Chairman Nyanzi babajjamu eyo nju ne bagenda abantu ne bagimenya ne bagikuba kumpi yonna gimalira wansi n'addamu n'akuba ebintu ebyo omusajja alondalonda amatafaali butya n'addamu n'akuba obutiba omusanga ye bamuyita muntu wa watu omusanga akuba amatafaali agakubira waka. Kakati fe abadde bamukyalira ebbanga lyonna abamanyi haso gyayiseemu emyaka egyo gyalina n'abanga olwaliro nga nti asulaawo Chairman Nyanzi mumu okukitiibwa newankubadde yes mulaba nti buli kimu kirina abasaanidde okuba nakyo naye si bwe kifaanana. N'ekyokubiri kino nkyogedde ebbanga lyonna struggle gye tulimu si yaffe era ffe balina kutwebaza buteri golowooza nti bano bannakyemala tebasobola kutuwa mirimu mu gavumenti yaabwe tubaweereza bwatyo. Byebyo nno ababadde beewuunya ennyumba ya Chairman Nyanzi Fred Sentamu ate ye Waiswa Mufumbiro be yeewuunya kubanga ennyumba teyazimbiddwa ggulo. Agamba nti okuva ebbanga lyonna Chairman Nyanzi abadde n'ennyumba ye. Mwami Museveni yasindikako abasajja be ne bagimenya ng'alabira ddala nti waali wasava nnyo olw'okuba ettaka liri mu kibuga. Bwe bamenya ennyumba eyo musajja wattu n'addamu ne yeekwatakwata ng'omusajja n'agizzaawo. Abasinze ogitya bagirabye ewedde. Kitegeeza nti bali famire enkozi oyinza obboonoonera n'olowooza nti omutadde ku ttaka naye olw'okuba bba omusaayi mukozi balina okugenda mu maaso n'okukola ekyo kye bateekeddwa okukola okutambuza obulamu bwabwe. Kati abeewuunyiza ennyumba eno baakagiraba. Ne Waiswa Mufumbiro agamba nti bba babadde ne Chairman Nyanzi ebbanga lyonna abamanyi obulumi bwayiseemu okuzzaawo ennyumba eyo nga Mwami Museveni yasindika abasajja be ne bagimenya. Obulumi bw'amaanyi bwayiseemu bandibadde beebaza namwebaze nti musajja akoze omulimu ogw'amaanyi okuzzaawo ekizimbe ekifaananako bwe kityo. Maama waabwe bw'ava mu nsi omuntu eyasigalawo okubawa direction ku bintu byonna yali Chairman Nyanzi. Kakati gwe n'osuubira nti Bobi omugagga nti Bobi mugagga ate Chairman Nyanzi mwavu mukulu we. Ezo famire zibe ezo famire zikuba busu. So ensonga ey'ennyumba y'abantu abalabanga buli kintu kipya ku maaso gaabwe tebasaana kuwa value ya kintu tebaba tebagimanyi. Nze ndooza Chairman Nyanzi ekisinga okubeera expensive bwe wantu awala ennyumba ye kubanga eri mu kibuga so si nnyumba. Kira nkakasa nti singa aba ayagala kuzimba matiribola ate yandibadde sazimbye bw'atyo n'olwokubanga nti ennyumba baagimenya n'okugimenya obadde okimanyi nti baagimenya mu covid tebagenda ne bagimenya nga bawamba abaana ne bawamba ba Chairman Nyanzi babajjamu eyo nju ne bagenda abantu ne bagimenya
ne bagikuba kumpi yonna gimalira wansi n'addamu n'akuba ebintu ebyo omusajja watu alondalonda amatafaali otya n'addamu n'akuba obutiba omusanga ye bamuyita muntu wa watu omusanga akuba amatafaali agakubira waka kakati fe ababadde bamukyalira ebbanga lyonna abamanyi haso gy'ayiseemu